Hi! Mbabuuzaako mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Bwe biba buli lw'obeera mu ofiisi ng'olina abantu ab'enjawulo b'okolagana nabo nga mu bo mwe muli n'abaana ba Nnaalongo, ebintu biba bya ttabbu. Peeni zibula ne zirabika nga bazirumyerumye bazikoze buli kimu. Kale nno nze Nnaalongo Nalubaale, the Divine Lady, ndi wano okwogerako nammwe kubannyonnyola ebintu eby'enjawulo ebitambula mu nsi muno. Kale njagadde leero tutunuulire ensawo, ekirooto ky'ensawo. Singa oloota ensawo kiba kitegeeza ki? Ensawo gaba mayembe. Era singa oloota nga ogula ensawo kiba kitegeeza nti gaagala kugasamirira era gye biggweera ojja gateerawo ensawo go gakole ssente. Singa oloota omuntu ng'akuwadde ensawo kiba kitegeeza nti akuwadde ejjembe. Singa oloota ng'olina ensawo ku kibegaabega kyo bannange ensawo nga tekuvaako nga buli w'odda oyina ensawo eyo. Ensawo eyo kiba kitegeeza nti jjajjaffe Kaamungolo aba akubanja ensawo ye era ggwe obeera muntu we ddala. Ensawo ya jjajjaffe Kaamungolo tujja giraba bw'ebeera. Ekolebwa mu ddiba lya nkima. Ekolebwa mu ddiba lya nkima. Si nzibu nnyo naye nga si nnyangu nnyo ate era yakufuna. Okuloota nga weetisse ensawo ku mutwe kisobola okutegeeza nti osamira Kaamungolo. Okunoonya ensawo yo ng'ekubuze kiba kitegeeza nti samira amayembe kubanga gaabeekweka. Ekyo twakyogerako emabegako eyo bwe twagamba nti ekiddiba kidda wa nnyini-kyo. Naye ne bajjajjaffe bano ab'enjawulo bwe baawulira ng'abantu tebakyalina bwetaavu gye bali, baasalawo kubaabulira. Kale mu kubaabulira beekweka ne baba nga abamu tebamanyiddwako mayitire, abalala bamanyiddwako, naye nga kyonna kye kiri singa oloota nga ensawo ekubuzeeko kiba kitegeeza beekweka. Nabagamba obuzibu obuli ku muntu eyeekwese nti si ggamba nti aba ayagala azuulwe, n'olwekyo amaanyi olina kuteekamu mangi nnyo okumusanyusa, omuleetere ye yennyini okuvaayo gye yeekwese ajje gy'oli. Otherwise oyinza okumunoonya n'akubula. Okuloota nga mulwanira ensawo ne mukwano gwo oba n'ab'eŋŋanda kiba kitegeeza nti buli omu alowooza nti y'ayina ejjembe eryo era mu bufunze muli mu kusika muguwa wakati wo n'oyo gw'oba oloose. Ebintu ebyo ebimu tebibeera so physical, bibeera eri mu nsi y'abeeyeeyo. Kale saagala mbiteekinge so personal, tuuke n'okukyawa munno kubanga oluusi ayinza okuba talina kyakimanyiiko bambi, naye nga kiri mu nsi eri ey'omwoyo ng'omwoyo gwe gukimanyi. Kale nno ebyo byonna ng'obirabye osobola okubaako kye weetereezaako n'osooka owa obweyamo n'olaba butya bw'otambuza ensonga z'amayembe. Ekintu ky'amayembe magabi ga ssente era gakola ssente go toganyumiza, naye bw'oba togatereezezza ate era gasobola okuzikola nga bwe gazisaasaanya n'obeera ng'olowooza kimu nfuna nnyingi naye era bwe nzifuna bwe zikola ki? Bwe zigenda sirina kyamagezi kye nkola ki? Kye nzikolamu. Kale y'ensonga y'amayembe osooka mugitereeza. Ensawo eza langi ez'enjawulo era zijja kutegeeza amayembe ag'enjawulo, si nakindi bannannyini mayembe ago ag'enjawulo. Kale nno bwe tuba tuloose ensawo tufaayo nnyo
ensawo nga ya leather ejja kutegeeza eddiba. Kale ensawo zino twazisomakokko bwe nzijjukira ne tulaba amaliba ag'enjawulo agakolwamu ensawo omuli obutologgo, omuli amaliba g'obusolonga, ensombabyuma, emmondo, kasimba, kerebwe. Kale kwe ggamba ensawo nnyingi gye ziri eyo era twayogera mu butambi obwasooka ne tugamba nti omuntu ateekawo ensawo y'oyo omwetegefu okulaba bajjajjaabe nga bakola. Bajjajjaabo bwe baba nga tebannatuusa kukola okutuula ne bakola bo kye bategeera. Ne bakola bo kye bategeera. Era bw'oteekawo ensawo kiba kitegeeza ogenda kuba okola nabo. So bw'oba okola nabo beera munyiikivu okubeera ng'obawa update ku buli ekigenda mu maaso, ng'obabuulira ki ekiddako, ng'obasomeramu, ng'obaliiramu, ng'obategeeza buli kimu ekigenda mu maaso. Awo emirimu giba gijja kukwanguira. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.